nti yogera wego. Alright, kale oli butereevu ku mukutu gwaffe gaggadde ogwa SML News UG. Oli otya nno munnaffe atugoberera, weebala emirimu. Sabbiiti eno nkimanyi nti mwenna gye muli akeetalo akayisanyo kabadde kakujja baana baffe ku masomero. Era ndowooza nti wonna amasomero agasinga obungi abaana bakubyewo ewaka. Mwebale kusomesa baana, mwebale kunoonya fees. Njagala nnyo banyaffe abakyala abo abanaku abanoonya ensimbi mu ngeri y'enjawulo emusomesa abaana bammwe. Nkolimira abasajja mwenna abadduka ku bamaama ne mubalekera abaana. Oli musajja munene ozunze butto mu kibuga, olya bitafutafu, ogulira buli omu omwenge, ono bamuwe n'oli bamuwe, ataliwo bamuterekere, naye ng'omwana gwe wazaala oli mu kwewussa. Tolina kye wamulekera, tolina kyowa maama kulabira mwana oyo. Mukola bubi nnyo. Ndi victim w'abasajja abagayaavu abatalabirira baana baabwe, abazadde abatalowooza nti okusoma kikulu. Omu ku bazadde bange yabuuzanga nti abatasomye tebaliiwo. Oluusi n'abuuza nti ng'abatasomye balina ensimbi nnyo okusinga abaasoma. Guba mukisa nga Katonda bw'ateekateeka omuntu naye tegukola. Kale bamaama mwenna gye muli n'abaana abalaba mbatumidde nnyo mbaweereza obumuli. I send you flowers for struggling to educate our children. Please continue. Basajja bannange mwenna bwe tunabo ku mukutu guno ng'owaayo obudde, owaayo ebiseera okusomesa abaana, okubalabirira, balamusizza nnyonnyiri ddala. Okusomesa abaana is a package. Okusomesa abaana tekitegeeza nti otoola fees. Okusomesa abaana is a broad aspect, it's a broader package. Kulimu okumanya omwana ekibiina mwasoma. I have interacted with parents. Abuuza omwana nti kozi oli mu kibiina ki? That is absolutely disappointing. Nga gwe taata w'omwana okola ogw'okutoola school fees netowa mwana wa attention tokimanyira abaana banyona omanyi nga daddy akubuuza ekibiina mwoli obeerawo otya nga tomanyi kibiina mwana wo mwali nga nange alina abaana 14 buli omu manyi ekibiina mwali. Wareri ali mu senior 3, Ira ali mu P7, Lini ali mu P5, Gracious ali mu P4, Patricia ali mu senior 2, Kezi ali mu nursery. How? Bonamba manyi ne sente ze batoola, manyi ne subjects esinga okuba buli mwana esinga okumunyumira n'esinga okumukaluubiriza. You need that. Tokoma kutugamba nti otoola school fees. You need to give your child the attention he deserves. You may not give them the love, because the love has become a subject of debate. Everybody asks, what do you mean by this kind of love? You may not give in the love, but please give in the attention. Love tetumanyi bwe tugipima, famu tulowooza nti kiri automatic. Sirowooza nti osobola okuzaala omwana wo nga tomwagala. So I cannot demand for love of that child. It must come automatically that you are able to educate your children, you are able to love your children, you are able to interact with your children. You must know abaana bo emyaka gyabwe, manya abaana bo ebisinga okubanyumira. I have a contradiction with the way we raise children, and I failed to get good answers. Abazadde abamu baga nti omwana ng'onaamugyamu empeke oteekwa kuba mukambwe ddala. Kaabala nti nedda osobola okukuza omwana nga toli mukambwe nnyo. You balance between being too tough, sometimes you exceed levels to
cruelty, become cruel instead of being tough. At the times, you need to be a bit soft. The best is a balance of the two. Children are like dogs. Abaana balinga mbwa, they are tamed. Embwa yonna esobola okukola buli kimu okusinziira ku gyagitendeka. Embwa okuyigga etendekebwa butendekebwa ngalaga nti aya dye eyambuka ewaffe ebulamongi. N'ente zirina olulimi lwe ziwulira ezirima badye ente ekyuka they used. N'abaana osobola bateminga ku ekyo ky'oyagala. Kale nzija mu conversation yaffe n'eyolwala special notes okuwayako nammwe si abo abazadde abaana bokka naye naawe ateekateeka okuzaala naawe akyazaala oluusi neeyanyuka. Abaana tebeerabira bintu byakoleddwako nga bato. Era osanga omusajja omukulu ali mu myaka ng'egyange alubirira 5 ng'akyalina childhood memories nga bwe zaali. Buli mwana ajjukira omusomesa yasinga okubeera omukambwe gy'ali. Buli mwana ajjukira omusomesa yasinga okumwagala. Bw'atyo n'abantu ku kyalo, bw'atyo ne bazadde be. Buli mwana ajjukira omuzadde eyasinga okumwagala. Najjukira omuzadde eyasinga okumuyisa obubi. Bannaffe abayimbi mbawulira nga bayimba. Waliwo mwami gwe bayita Ngoma, muyimbi erinnya lye ddala ndyerabira. Ngoma yayimba ngalaga maama engeri gye yabonaabonamu. Nawulira lumu ne Mathias Walukagga nga alangira abantu nti obeera otya mu Kampala n'ofuna ensimbi nga toyagala kulabirira bazadde bo. Misa Kisemakula kayimbako akawuli y'otya maama wange so giraba otya. The conversation is of an attachment of a boy, a son, and a woman, mother. We must have that. As a father, ffe tusinga okubeera busy oba okwefuula busy. Ffe tusinga okukaluba eri abaana. I have been a successful father. Nina omukwano ogutasangika n'abaana bange. Therefore I think abasajja baga nti gwe tukujjako hadithi tukwebuuzaako mu kulabirira abaana ng'aliwa gwe wali olabiriddeko. Nkulabireko ki? Kiki ky'okola? Nze ndowooza nti I am a father and a good father of children. I am not a father of my biological children only. I am a father of all children. I understand all children as children, irrespective of who produced them, for as long as they are under my custody or they are close to me, or that at any one time this child needs anything from me. I therefore get concerned when I see bazadde bannanga abamu naddala abasajja nga mulagaya. Abasajja tebagenda mu visitations. You don't go to VDs. Is it because they are abrupt? No. The VDs are spaced enough. The VDs are communicated. In the schools where I take my children, omwana bw'aba alita reporting nga taamu eweddeko, babategeeza programu ya taamu eddako. Reporting day, first visitation day, second visitation day, mulimu sports day, n'ebirala. As a parent, you may not be able to attend all of them, but please attend one. Nga taata. Mama mbasanga. Era tukalubirirwa nnyo mu kukola decisions mu nkiiko. Kubanga tugendayo nga enkiiko zijjudde bakazi, bamaama b'abaana.
Omuleeta ekiteeso ne bakola decisions ne basala ku sente ezinaasasulwa because they are women. Some nga tebatola sente z'abaana ne basalawo omutemwa gw'ekintu nga gwe taata gwojja kunyigiriza naye gwe ateekwa okusalawo guwakanya tewagenze. You have therefore given these women an empty slate to make decisions that affect you, but you, the affected, cannot create time to attend these meetings. Kale njagala bagamba mwenna na kubakoola bazadde bannange n'abasajja mugende mu nkiiko z'abaana abasajja. Puroguramu eno jagadde nnyo kikola abasajja, especially at the beginning of our new holidays. Men, fathers, pay attention to your children. I have been a parent since 1993 when I was in senior 1. As early as senior 1, when I was a student, I was given children to care for and under my custody, supported by my parents. I have seen how children are raised. You cannot build a relationship with your children when they are old. It's too late. You build a bond with your child, with your daughter, with your son, as early as their first day. Bakiddemu. Ozimba omukwano gwo n'omwana wo olunaku olusooka lw'atonnya ku nsi. But I can tell you also as testimony that you can build a relationship with your child on the first day that that child is conceived. Olunaku mukyala lwafunye olubuto, wabanga mukyala wo mugezi, kati wafuna muntu alina kimusumbuwa, mukyala amanya lwafunye olubuto. Kirabika. Nkale. Nafa abasajja kuba ku mikutu nsobola babuulira ne wali obubonero bwemmanyi bwengezeseza obubonero busatu obukulaga gwe omusajja nti wenvudde leero nga byewa olubuto. Buli busatu naye tuli ku mpewo. If you want to know, kasale leero tulinawo inbox me mbukuwe busatu ogenda obugezese. You can know, you the man, nti wano leero wentambulidde wano ndeseewo olubuto. Some of the signs are on you. Some of the signs will be on the partner. I'm only fearing to discuss them because this is a public forum. I have no assurance that only those ready to receive this information are watching. So you can build a bond. I have done that. I remember one time on one of my children, I think one of my daughters, and then one of my sons, when I was a young man, I and my wife knew that we had gotten a baby. We had created a baby. And so I was excited because I was going to become a father. And so each day I was looking at my wife's belly. And one time I was complaining that maybe it is not growing fast. I said, but your stomach is not changing. Is there anything? He said, yes. Because I was anxious to see the belly bulging so I can be sure that there's a human being I've created. And then I waited anxiously for this human being to grow. And when the human being was born, on the 29th of January 2001, I was anxiously waiting for my child. One thing I did not know, what type of sex would this child be? But I knew that a child was coming. So I waited with the two names. Erinnya erimu nga lya mulenzi, kasita bazaala omulenzi, kino. Bwe bazaala omuwala, erinnya. I had my two names reserved.
I wanted to name the boy Christian. I wanted to name the daughter Liznael. And I had my names with me. Bazaala omuwala Liznael. Bazaala omulenzi Christian. Not Cristiano Ronaldo, but Christian. The two names were from friends. The girl, erinnya nali nalijja ku mukwano gwange omuzungu. Waliwo omukwano gwange omuzungu eyajja mu Uganda muno nga nkyali mu scout, nkyali mu ssomero. Nandeetera ebirabo, nampisa bulungi at a campsite y'abascout gye bayita Buwenda campsite eri Jinja. And I loved the girl so much, but later she returned to their country because she had only come for scouting activities. So I loved the name. I loved pronouncing the name of Liznael. I would put on her clothes and feel good. She brought me clothes, shirts, t-shirts, trousers, and so many gifts. And then the boy. And so several times I wanted this. So nalina amanya g'abaana abawala n'abalenzi nyingire n'abalenzi ready. Bwe nzaala omuwala lino ly'erinnya, bwe nzaala omulenzi lino ly'erinnya. What am I trying to say? I want to explore in my next years on earth the role of the father in raising your child. If you pay your school fees or the school fees of your child as a burden, and you are able to say, ekyo nakyo nkimaze, you have not done the job. You must proudly say, oh, I'm too happy today. I've paid my son's fees. You do not pay fees because it's a burden. Mchala kubide. Nobera kuwonke omukazi naye bannanga akuba amasibi yakakuba akuba. No. Send ozirabye. Ezikuwereza toyanza nnyo so kale. The money has gone without love. Your child is your responsibility. In the politest of words, have love for your son. Have love for your daughter. Know your daughter. By knowing your daughter, I'm not saying know their names. No, that's not enough. Know the names of your daughter. You definitely know their sex. Know their likes. Know their dislikes. Help understand their strong points. Help explore their weak points. And when you have time, help them recover, build them from their weak points. Harness, cherish, grow their strong points. Be the father we want. I do not want to go into mothering because I have not been a mother so much. Although I am lucky on record that I have acted as the father and mother for my children for so long. Many people keep inquiring about me. Many people may not know me. At one time, somebody asked me, you keep talking about the children, you don't talk about the mother. The mother is somebody else's duty. Born by another man, the woman. Raised by another man and the woman. Bred for me by somebody else. So when I take a wife, I am almost taking a finished product. Somebody else did their part from conception to when this lady is good enough and able to say she can leave her parents to join me. He's bringing a finished product. Chiwedde ebisinga babikoze. Kitaawe yamuzaala ne nnyina, simanyi bwe bamulabirira, simanyi be bamanyi emizeege, yafukanga nnyo ku buliri. Omwana oyo yalwala nnyo olunkusense. Mulangira I was not there. I have only found a beautiful product. So oli omulwadde w'olunkusense. So weeminyira, I found a beautiful woman to marry. That job was done by somebody else. Now, just like that man did his job on this daughter, who is now called my wife, I want to do as good or even better work on my daughter for another man to take. That's the African thinking.
but I wouldn't mind even if my daughter did not marry. I am simply doing every good work for my daughter. Not necessarily for the man to take. If the man finds value, please take. If you don't find value, please leave. But the duty that God told me to go to the earth and multiply it and subdue it, I have done it. So men, mirundi egisinga abasajja tulowooza nti tebalina bassenga baabwe. Baagala ajja kugenda ne kojjaawe, okwogera ne kojjaawe kisinza ku kojja kigooyogerako. Kubanga kojja mutamiivu waddanga, kimmonde ssekibodde, talina kyagenda kukyusa mu mwana gw'omugamba okwogera naye. My mother, Margaret Namukwaya, I think one of these days I'll have to, ndibaleetera ku maama wange ne mumulaba. Nja kubaleetera ku kifaananyi kya mami wange mumulabe. I have a mother who is only her in the whole world. A mother whose character is not similar or equal to any other woman I have met. The mother who is a mother. And you know, abasoga balina enjogera nti omuntu gw'oli sure, the kisoga thinking, nti omuzadde gw'oli sure nti ye maama. Bataata tulaba abasajja bangi n'akuuma n'alabirira naye nga si ye taata omutuufu. Ennaku ezo namutandisa okwewussa. Tulina abazadde abataagala buvunaanyizibwa. Butugere ku DNA. DNA ezivuga DNA efa eby'omu Africa. The DNA thing is nonsense. Buli mwana aba mwanawo. Oba musajja munno ye yamuzaala ku olwo labirira. Naawe nabe wasuula gye wasuula be balabirira. Take responsibility. For as long as the child knows you are the father, you have no business telling them that you are not the one, or even helping them discover that you are not the one. What does it say for your daughter to know that you're not the father at 23, 24, 25, at 30? You have put down all the expenses. There is nothing to reverse. Keep the daughter, keep moving. Naawe nga bw'oti bw'otyo bw'otabaalira tomanya n'abo abali be balabirira mulimu naye be walekamu. I therefore come to you today, dear brothers, n'emboozi emikutu gino baatuwa gya kuwuliziganya nze nammwe, si gya byabufuzi byokka, because ebyobufuzi nammwe birabye nabannannyini ababiri baga nti kazannyo kakyafu. Somebody says politics is a dirty game. I have had a lot of contests with that. Politics is not a dirty game. It is the players who are dirty. Politics itself played right is right, but the players are dirty. Gwe mubbi. You know, politics yagenda ibba. Gwe badde obwemupi, gwe badde gwanga n'olidibaga. Bubbi bubwo. Gw'osibye banno bamalira mu makomera. Gwe mwa mutima mubi si byabufuzi. Ebyobufuzi gwe baawo obuvunaanyizibwa okutuula mu entebe eyo. Byokoleramu bibyo gw'atolooza buli ali mu ntebe yakola ebyo gw'obikoze kitegeeza gwe mukyafu. It is you who is dirty. Politics has never been dirty. It's the players who are dirty. The fools, the idiots we employ, we trust with our leadership. So, abazadde abasajja sagala nnyo okugenda ne bamaama but the time I spent nga neesimbyewo okunoonya olw'okubeera member wa parliament nalaba abakyala bangi. I was overwhelmed with the numbers nga bajjoga nti nze nkuwagira Mukama bw'akusasula n'oyitamu onkwatire ku baana bange. When I go to my village every time, people are showing me their children. Munaye baganda bo baabano, batabani bo baabano, kati bayiga n'otubuulira nga nti taata waabwe yandeka wano, musajja yandeka wano, musajja yandekera abaana, musajja yadduka. Oluusi bakula n'omusajja gwe bakugamba nannyini baana be baddukako ng'omumanyi. Ssebo gali sseggwanga liri mu Kampala liddigida. Limanyi buli hangout weeri. Limanyi buli bbeeyi ya buli kika kya mwenge wano. Leave my daughter to come. She has no problem. Leave her to come.
Come. So, tubeeraawo bwe tutyo n'abaana. Abaana bano babo. Beera n'abaana bo. Labirira abaana bo. Give your daughters, your sons, love. Ask your daughters questions. Listen to their answers. Analyze the answer they have to your questions. In those answers, there is a lot of message hidden that you need to either nourish or rectify, correct, or build. Your children are your responsibility. Ebintu bye tuwulira ennaku zino byandibadde tebiriiwo. Ennaku ntono eziyise omusajja omutemu gwe bayita Christopher Okello Ojung era n'asanjaga abaana nga bwe yabasanjaga, saagala kubijjuka na kubiwulira. I've not even allowed my daughter to look at them. I was viewing this video with this case of mine. Case was said, Daddy biki ebyo? I've made sure that sikkiriza case, this daughter of mine, to watch those videos. They are horrible. They're bad. Naye kye njagala okuzijjamu, omu ku bataata b'abaana abo bwe baamulaga mu butambi bwammwe, he went wailing. Ng'akaabira omwana we nga yenna aweddemu, olaba aweddeyo. I was just seated near a friend in Bukoto. Ati ati sajja kino erikaabira omwana lirina oyo yekka. This man I was seated with is my friend. Saagala kwogera linnya lye. I walked away from them because I saw a heartless person. Abuuza mbu lwaki omusajja akaabira omwana ayina kamu. No dear. Tulina abaana bangi. Buli mwana wa njawulo. Buli mwana ajja tumwagadde. Okuggyako ng'omwana gw'okuzizza bakubira akasimu kuga nti olowooza no tebyayonoonese. Byayonoonese. Olubagamba byayonoonese kubanga wagenze kunyumirwa nolekayo olubuto. To me, in my life, that has not been a problem. When they tell me this one is my daughter, the question is, she is my daughter. I don't even need the DNA. DNA for what? Case. Daddy where? Yes. So for as long as the case says is daddy way, if it is sagala kumanya, it's comfortable. Daddy way is. So why do I need to go to DNA? Unless nga bandeetedde nga sina kye nali nkoze nenga ati nedda omwana wange kubanga mwadoptinze naye bwe mba manya nti nina bye nayitamu nkooko saagala kumanya bisigadde. Give love to these children. Zanya politics tetuganyi. Wagira NRM, wagira NUPYO, DP, CP, PLU n'ebirala ne bannabyabufuzi, men in politics bamusinza okuba ababimukulezi ng'abaana. Omusomesa yaŋŋamba ku ssomero erimu ejjinja nti nze abazadde bwe bajja ab'ebitiibwa bw'oyo ali kino n'ali kino batunuulira. Statistics zaffe ez'okulabirira abaana buuka siraga nedda essimu yange sijja gikuwa keezi. That's my phone. Jirege nedda baŋŋamba nti abaana You want? I want ice cream. You want ice cream? Okay, you'll get ice cream, but I want to buy it. you are going to buy ice cream, Casey. You go and buy ice cream. Kari, you go and buy. Go and buy ice cream. Let me work, okay? Go buy ice cream. Ompako. Huh? Okay, sharing is caring. Ompako. Ojja kumpako ice cream. So I was told by this teacher that the abazadde abanaku abakazi abatunda emivumba abatunda emyera abatunda obuntuntu ku nguudo bebasobola okuwa fees. Nti abazadde abanene bola nti banene ab'ebitiibwa baba mutukubira masimu baba mu kwewozaako
tebatoola school fees okubajja mu school fees ku ttano. Abazadde be tulina mu Uganda genda obuze essomero lyonna, abazadde abasooka okusasula ensimbi olwokuba batono babamanyi taata gundi tulina n'abasasula omwaka. So nali njogera n'omu ku mikwano gyange nanga siyinza kukwata ssente zonna kuziwaayo, ziba zirina okukola. It's not healthy to get my money zonna nziteeke ku ssomero nga nina ebyokukola. Kumula nti nze bwe mba nkola kyensooka okukola kojjako kya fees nemanya nti ekyo kiwedde. Naawe ojja kumbuulira kiriwa ku byombi ekisinga, osikwata omulundi gumu ejjeko oba oteekengayo okompolampola weewozaako bw'okuba amasimu. Which of the two is better? Ndowooza bino Museveni ono atukoze ebibi bingi. I want to agree with you. There are a lot of ills, a lot of evils that are written about President Yoweri Museveni. Tebiyinza kubula bingi. Nasabira kubeera nange mbere mu ttanga mbaga nti because I support Yoweri Kaguta Museveni or his son, I don't see ebibi akoze. Nomu ebi naye waliwo ebinnuma. Ebimu nga nsobola okubibuuza ne nnyinnyonnyolwa, ebirala nga sisobola. Waliwo ebinnuma bingi. Singa nali mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni for example, nga ninamu ekifo n'eddoboozi eryogera naye, singa sina muntu gwe njagala kubeera mu kubalala byabufuzi. Why is Eddie Mutwe in prison? Why? To do what? If a government has tankers and the military might we have, how poisonous, how dangerous is Eddie Mutwe? Bobby Young. Waliwo ne kawala kange bakayita Kaija. Doreen Kaija. Simanyi lutaya biki. What can they do? For a government, I would rather deploy around them. I have done visible, discreet deployment around them than have them languish in prisons. Because even then, the things they are told, they are said to have done. Yes, they did do it. But for me as a parent, it's my buli muntu yenna abaana abato baagala nnyo okwegeza mu bintu byaffe. Ebimu babyegezaamu nga tetuliiwo. Nayagala yeegeze mu mpale yo, yeegeze mu ssaati, yeegeze mu ngatto za ddadi. Saawa bazituggyako ku mikono ne bazisiba. Batujja ku galubindi zaffe ne bazambala. Tosooka na kumukuba. Galubindi zange zireke. Zijja kwonoona amaaso. Siina mu baana bange ebbanga lye mmaze nga nnyambala galubindi zino, mwana azirwanira, bazikaabira bakyali bato. N'okimumanyiza nti zino zange. Bw'atandika okuwulira n'omuga nti zijja kulwaza amaaso. N'amanya nti kati guno muggo gwa bulema gwa ddati. They don't fight for them. Similarly, abaana be mulaba mitambo bali mu struggle. These are young people, overzealous and ambitious for nothing. Ne mu kukola dduyiro. They have no intention, but they train an army to overthrow government. No. They simply admire abali mu magye ate basobola gendamu. So they try to imitate the president we baamwagala. Kalute yafuna. Kale yafuna oba baakabba. Balaba ab'amagye nga bakuba saluti bazikubira Museveni. Ne bwe baagala okwegezaamu. There is nothing more they can do. Especially if majority of these people are from the center. We know for sure, I say it without fear of contradiction, Abaganda batya okumatiza omuganda ogenda ku lutalo. Bimu ku bintu byembuuza ngeri Museveni gye yabikolamu. Nera si bonna era olaba mulimu omu babiri. Naye omuganda waawo n'omusoga ogenda mu kintu ekiri mu risk ng'omusuubiza nti kijja kuvaamu amagoba. I think 20%, if not 10%, will accept that. That's why they don't have many Basoga generals in the military. In fact, I do not know of any general Gamusoga. If you know any, remind me. But yeah, Canon Evidako, Bakoma once we were. Number historicals abaina rem, the generals, the historicals abaina temuli Basoga na Abaganda mwali mubata because bakubuuza ba general nga waliwo general Kavuma, lieutenant general Kavuma,
waliwo General Katumba Wamala tuli awo nga tubala nga bakoma awo because they were scared and abeere mu nsike bali bannaffe kyabangwira kubanga already ne mu kikula kyabwe baasibanga mu nsiko kuva ku muntu atambula n'ente ze okuva Embalala ng'azinoonyeza omuddo n'agenda agobera ekkulu owulira bali eyo they move their cows ng'ente eyo okusula enjala oba okunoonya amazzi kimutambuza kilomita 8 Tebasoga and Baganda are not that. So mu bimu byendooza nti nandiwadde President Yoweri Museveni amagezi okukola especially now that agenda kulayira could be okulayira on a clean slate. Let those boys, these young people, get out of prison. To me, maybe because I'm a civilian, none of those people poses a serious threat to Mr. Museveni's government. If Museveni defeated the ADF, if Museveni defeated CONY, if Museveni defeated state armies Agobote to become president, Eddie Mutwe, Bobby Young, Doreen Kaija, those ones there, Simanyi Sauda Madada, have no big threat. Even when they wanted to participate in subversion, the government of the Republic of Uganda that has been building a mighty army, the Lord's army, as referred to by my supreme leader, General Muhoozi Kainerugaba, can manage that. Anyway, I simply wanted to say that despite those ills, there is a lot to love, there is a lot to cherish about Yoweri Kaguta Museveni. One of them will be his universal primary education thing. The way engeri gy'ayagaddemu buli muntu asobole okusomako, at least ayiga okusoma n'okuwandiika. Ekyo kinaamujjukirwangako as part of his legacy. The quality notwithstanding. I've had many people come out to talk about quality. Okay. His quality is poor. Which quality is better? And where is it? I think we fail to understand that Mr. Museveni's government in designing UPE had sequence. First was access, that everyone should access education irrespective of where and how. And then 2, the issues of infrastructure now, by the way, they are going to access education. Where do they find it? Comes second and leads to development of infrastructure, classrooms, teachers' houses, and the rest. Because a country is a living thing, it grows. You can never say, you're not to be massive. Even America, the so-called superpower of the world, Kasozi yatuga nti yesinga okuba n'amabanja mu nsi yonna. America, ensi gye mwegomba, yesinga okuba n'amabanja mu nsi yonna. America nayo yeewola. Kasozi yatuwa statistics ne ku mikutu zinoonye. America ina amabanja yeewola ku China. America yeewola ku Bungereza n'ensi eziyina ensimbi. Bwefuna n'etuwaako wano ze tuyita obuyambi. Nga tulowooza nti buyambi naye nga babuleese babe ne kye basolooza. So Museveni ajja kujjukirwanga nnyo olw'enkola ye ey'okola nti bonna basoma. Enkola ya gavumenti y'Obote yali nga nti gwe lwanire no wansi omwana bw'atuuka ku yunivasite gavumenti emusasulire. So tulina abantu bano bangi abaasomera ku bwereere mu gavumenti ku yunivasite. Now, I would find Museveni's mode better. Nti waliwo oyagala okulindira omwana ku yunivasite, bwe mba nsobodde okumugya eno yonna okumutuusa awo mba nsobola okumalayo. Let us help each other down here. And I think he has achieved that. The numbers speak volumes. He has been able to do that. That's why we want to celebrate him for that achievement. Kubanga waliwo mwe bataata abagayaavu, abanafu, abalekera abazadde abakazi abaana. Omwana nasigala nga kale asomera mu UPE naye ng'ebitabo
n'ebigenderako maama okukubira bikujjako lutalo. And you know, in my village, Busoga, Bulamonch here, at the end, people are saying, abaana ba Museveni. Asomera mu biine bya Museveni. The UP is a Museveni thing. And the children are Museveni children. This kind of thinking, these are your children. When did the Museveni Andres sleep with your wife? When? Why should Museveni be the primary contact for the welfare of your children? He's only helping you. The primary duty rests on you. Basebo ne bajja bataata. Abaana baffe mufeeyo. Siyinza kwogera bibanyumira kubeera sibirina. Nange kenyini Katonda yatonda siri munyumu nnyo nti otolya n'onyumirwa. Saagala kwesiba ku bibanyumira. Manyi nti video ze mulaba eno mulabako Katonda ne muddukawo. Mwagala byabufuzi. Ebyobufuzi bye mwagala okulaba bizimbibwa bantu bano abayivu. Tewali atali muyivu ali mu byabufuzi by'oyagala. The people you talk about baasoma baliko ababasomesa. So emboozi z'abazadde abatukaabirira okubayambira abaana baabwe nga bazadde baabwe tebaafa webali nyingi. Abaana abasabye eddeediya be tulaba agenda ku university n'asomayo omwaka gumu ne bigaana omuganda nasaba ddeediya tewali asobola mukwatirako. Not all of them have poor parents. There are even those parents who are well off. Kabali better. But they are simply lazy, adamant, reluctant, stupid to look after their children. And nobody wants to talk about these ones. Singa munyamba ne mumperezaako amannya g'abazadde abo gw'omanyi ku kyalo kyammwe nga Yesu naye ng'abaana be tebasoma mugampeerezi nja kuboogerako n'abansobodde. I will put their names, I'll put their names out. Anti kyetutya ennyo wano tebaakusibe. Okay, tebaakutte bajja kunsiba. Lwaki bansiba? Kubanga amakomera gabeera busiisibwe, amakomera tebajja kufuna mulimu. Akulira amakomera neyagazimba alinze nzi. Omusawo omu yaŋŋamba atuta omwana wange omuyita Dr. Mujabi abeera Jinja amuyita Dr. Bunaawona. He's a good guy, he's a good doctor, doctor w'abaana omulungi. So musaagasaaga naye ayagala nnyo okusaagasaaga nga so namugamba ne doctor yanguya mwana wange mwana wange ajja kufa. Nangamba jokingly, and I want to treat it as joking. Nti buli ddwaliro lye tuzimba okakasa nti eddwaliro liwedde libaako eggwanika. Kitegeeza nti tujja kukola kyonna ekisoboka omwana we okuwona naye era ne bwafa si kipya. That statement, first it was painful at that time, but later I learned it was a joke. As I grew up I realized now it is a fact. Sebintu ebimu bye tutya bajja kutta. Yes, balina okutta because the word kufa survives because of people dying. There must be people dying for the word to survive. So ekibange kyekigaana okukola bye wandyagadde okukola n'okwogera amazima n'okukola ebituufu because otya bajja kutta. You actually dead inside. Wafa dda tutya buti kukugamba. So lwaleero ndubawadde because I know ti abaana baffe bava mu masomero bakomyeyo waka holiday. Mind about the future of your child by okunoonya byakola. Obuvunaanyizibwa bw'okwongera ku ddaala ly'omwana wo buli ku ggwe. Ne kati mu budde buno nga bali mu luwummula ensi egenze ekyuka tekyasobola kugaana baana kubeera na ssimu because amasimu is the order of the day. We order for food ku masimu, we order for transport ku masimu, we order for medicare ku masimu. So
Okujja ng'omwana muto nnyo talina self control and you cannot instill it in them. Esimu is not a problem. My little daughter here azono ng'ayagala simu, njagala simu. Because ayagala agendera simu alabe cartoon ne mugamba sijja gikuwa agenze. Because I told you that children are like dogs. They are tamed. So that part of kusasula school fees, because ndaba abazadde abasinga obungi aga nti nze sasula bulungi school fees tekimala. Sasula school fees niddira olabako ku baana bano. Saalakuga ntwala abaana out. That may not be enough. Kubanga mulowooza nti out, they go out, have fun, take ice cream, do this. That also is nice, only if you can afford it. If abakola tewali ice cream, jjajja nga bw'aba agenda okutyaba enku ng'akugamba mperekera, otambula naye, mugenda mu kibira okutyaba enku ng'aba ne byayogera, mutyaba ayogera, n'akutuma ekyokukola. To me, that was their outing. But tebatwalanga out. They would take us. Sibamuyise ku party n'atambulako naawe. There are times you need to move with your daughter to a party. You are invited when they say Mr. and Mrs. Teweetikka ggwe ne mukazi wo n'omwana. Because there is space for two people. They said Mr. and Mrs. Ne bw'osituka ggwe kennyini mpa kya Mrs. n'asigalako ewaka n'ojja ne muwala wo. It is also okay. Because your daughter must get familiar to attending public functions. Tubalabanga batya. Some of my children watch these videos. So they are things I fear to say, but I will say them packed. Ndio mwana gwe nasomesa natuka mu senior 6. Katasobola kwetwala ku taxi kulinnya mmotoka. Kubanga yabeeranga ku ssomero bamutwala ne bamukima ne bamuzzaayo n'abeera ewaka. I realized that my daughter nga tasobola kutambula mu Kampala ng'atiira erina akankana. But this is I'm talking about a senior 6 leaver amaze senior 6 agenda ku university ng'ate okusala enguudo mu Kampala. Sirwakwata kulidde mu Kampala mwe tubadde ebbanga lyonna. Tulidde emmere y'Abaganda tetutoma. Abaganda mutulabiridde. Tuzadde mu baana bammwe abaana. Tulidde emmere yammwe. Tunyweredde wano obulamu. Tunyumiddwa. Buganda, thank you for caring for us. I have not found any place in the world that is as hospitable. No ethnic group I have found that is as good as accommodative as the Baganda. I say that without fear or favor. Uganda is like the United States of America. You come today, you fit in. The following day, you are Muganda. We know of tribes in Uganda where you go, and first you are called, the name you are called is by your tribe. Number 2, you can't fit in. I also remember a time when my village could not allow any foreigner to buy land. Bakubuuza ate ani yamuguzizza ettaka? Ettaka lyo takaagulya yaani? Takaagulya Okolongo Wahaina. Tiwatuleetere eno bantu abo. In Buganda now, the Nale Baganda own more land than the Baganda themselves. Because Buganda, per se, has behaved as a parent for all of us. They have given us the care, the ear, the eye that a parent would give to their children. We salute you. And so, this country of ours survives on the children that we leave behind. Mwami Museveni ono, mwenna mukimanyira twogera no gye tuli. Ndi Museveni tafa kuba muvuma na bamukonjera. You have time to say whatever you want to say. Nimba ulianga bogereyo mu nkoni, ha! Museveni kyotakola. Tuyogera ku baana be, tayagala muntu ayingira mu family ye. Is that new? I thought that's what every man should do. Have trouble with me. Spare my children.
ekyo buli omu abadde akimanyi era waliwo bannamale bannange ba siniya abayogera ku mukyala Museveni ng'afudde nebuzenga nti but this ekyo nga tukyogera ne buli mutamiivu akimanyi nti Museveni tayagala kwogera ku baana. How did they miss that? Oba mukazi we mulwadde oba mulamu oba mufu oba ali luddawa teyayagala kumanya. Because mukyala Museveni is not property of the government of Uganda. Mukyala Janet Kataha Museveni is Museveni's property. Property of the son of Kaguta and Esther Kokundeka. We amala kumutuleetera natitukaluga nti oyo mukyala Museveni bwamugoba enkya nasaawa omulala bwe tugaa nti oli bamugwa tulina wano. Trump yakaboba na bameka kati alina Melania batugaa nti waliwo abasooka taboogerako. So why should we be concerned about that? Nobody was concerned about Janet Museveni as Minister of Education. They were concerned and saying so much about Museveni's wife. And some people posting messages celebrating that Mukyala Museveni's wife is sick. And some idiots also saying, Nabo bafa. I read that message on somewhere on Twitter and I never wanted to open that page again. That is extra. So basebo ne bajjamu nga tutambuza obulamu buno basaba abaana baffe obawe obudde. Abaana abo be mukuza obubi ne mutafaako be mutusindikira eno nga banoonya emirimu era bangi tubawadde emirimu. Waliwo abaana betuwa emirimu omulaba omutima gwamenyeka omutima mwenyofu nga talina mukwano na taata we na maama we. Some of these lessons may not help you today, they will help you tomorrow. One, kwe taata w'omwana muwe time. Waliwo abazadde b'empula ba single parent. Nze ndinze kama single parent. There are two ways you become a single parent. One, that maybe the mother or the father of your child died. That's understandable. Those are circumstances that are natural and understandable. But there are also parents who are raising their children alone because they separated with their spouse. Ndabawo akalipo. Waliwo abazadde abakyala nga taata w'omwana we aba teyamuwa buyambi. Tayagala kuwulira, tayagala mwana agende wa taata. Ate nno abaana babeera fane. Gwoba toyagala kisajja ekyo ng'omwana ayagala kitaata kye oba wakoowa ekikazi ekyo mutabani we yeegomba mami we, waliwo akakwakkulizaawo. Omwana nti ayagala ku holiday agendeko ewa ddaddi we lowooza nti ampaaki lubeera luyombo because you don't want to go. Talina kyateekwa kuwa yakuwa omwana. Omwana n'ayagala kugenda kulaba ku mami we. Namugamba nti ate atya omanyi emyaka gye waliko yakundekerera ogenda kukola ki? Ye tayagala kumanya bwe bamukulekera akuza amanyi kyalina mami we. My view, freely allow these children to go to interact with their parents, with your divorced wife or husband. Let them build a relationship independent and away from you. Oli taata we, ono maama we. Okulemerako ennyo kubanga gwotula school fees buli kimu talina kyakuwa. So omwana tateekwa kumanya taata we bagendayo. Kuba kwekuba ndobo. Kasaba nga taata we akkiriza nti omwana ono bw'agendayo okusoma bwe kunaatuuka ajja kumuzza. Muleke. Ate bw'ogendayo dda nakaki atalina kateekwa kudda nako, teyagenze kunona, yagenze kulaba taata we. Muleke agenda alabe taata we banyumye ba interacting akomewo batalina kamuwadde. That's all yakuwa omwana. Ebigambo bino nno bikaluba. Emboozi eno n'ebinaddako tebaakubinyumyangako ku SML News Yugi. Programu kaffe akapya akajja aka Daddy and Me. Dad and Me. Taata nange.
mukole ku by'abakyala. You don't want to see to understand so much how children relate with their mothers. I want to handle you on how children should relate with their fathers, because I am a father, and a father who has raised 14. I have 14 children, biological. If I talk about the number of all children I've raised, I don't know. I think over 300. But the ones I produced myself are 14. I keep saying them every day. Tulijjo kunzika nobeeraawo. Musajja alesa abaana 10 yasamira muli gwakwana bano. Tekuli gwolabira. They are my children. I love them. And singa nali ngenze mu parliament, because I wanted to go to Parliament of the Republic of Uganda nga MP. Singa abalamu gye baali bampadde nali mba neje emyaka 5. Nali bazemera abaana abalala 5. To make 5 plus 14 to make 19. Kubanga mpulira buli atasoma akaayina ku family planning. N'ekigambo kyennyini family planning kibakaluubiriza. The word is plan your family. It is never about the number. Twadde tugise family 2 oba 2 for the family. It is family plan. You have a family, plan for it. If you want 20, if you want 30, as long as they are planned, they don't stress you, they can get the basic necessities. After all, they are not your children. You're simply raising these children for others. One, you're raising them for God, who told us to come to the earth and multiply. So these children are godly things. God finds a way. Number 2, if you're producing girls, they're for those husbands who are waiting for them. If you're produced boys, these are husbands of some other people's daughters. Please serve. Like you pick somebody's daughter for a wife, there are other people born waiting for wives. If you don't produce daughters, who will give them daughters? DSML News Yugi kwetyo leero bwe tunyumiza ka special notes kano. Programu yaffe enaddako ojja kukiwuliriza, ojja kukirindirira. Twagala kubeera ne Alvin Seruiga mukwano gwammwe. Adde ndaba abantu nga boogera ku tteeka ery'ekitiibwa ky'ensi, sovereignty. Ekigambo sovereignty first of all kyatulemye okunnyonnyola. Ekyokubiri, eggwanga lyaffe lino lirimu ebintu ebizibu bye mbadde ndaba. Twagala kusomesa abantu kwagala ggwanga lyabwe. I've not had an opportunity okubuuza omuntu bamusomesa batya okwagala eggwanga lye. Kwanga nti njagala kusomesa mwana okwagala bazadde be. Omwana ayagala bazadde be okusinza ku bw'abalaba ne bye bamukola. N'omuntu ayagala eggwanga lye okusinza ku byalira bamu ne bye limukola. Lwa Katonda n'ensi yange. Nze Sir Simon Muyanga Lutaaya.